Olwaleero tuli mu ggwanga erya Amerika era nga lino limanyikiddwa mu bintu by'obukessi, naye olunaku olw'eggulo kyabennyamizza okukwata omu ku bambega b'eggwanga erya Cuba nga abamazeemu emyaka 4 n'okusukkamu. Omwami ono abadde amaze emyaka 4 ng'akolera Abamerika ate era nga yaliko ambasada wa Amerika mu Bolivia. Ono amannya ge nga ye Emmanuel Racho. Ono yakwatiddwa gavumenti ya Amerika mu kibuga Miami gye buvuddeko olw'okumala emyaka egisukka 4 nga mukessi wa Cuba. Kino Manuel kye yakoze kigambibwa okuba nga kye kikyasinze mu misango gy'ebyobukessi mu kyasa kino kubanga kyayunguumizza eggwanga ddamba ne gavumenti ya Amerika. Anthony General wa Amerika Merrick Garland kino akitwala okuba nga akamanyiiro akakyasinze okukolebwa ku ggwanga erya Amerika era nga yalaze obusungu bungi nnyo ku mwami ono Manuel Rocha era basazeewo okumukuba mu mbuga z'amateeka awozesebwe. Senfu Karatif ku lwa MRU TV.